Umaru afuga emyaka 10 bwe giggwaako Umaru attibwa. Umaru bwattibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu naye n'amuddira mu bigere. Njagadde abatuwuliriza basooke engeri gye baakava mu kukuza kulisimasi waabwe abamukuza abalumbagana abakristaayo naye nga twabeegayirira ne temulumbagana bantu abo mubaleke neera abantu babalumbagana abantu basanga ku bukya enyama nga basindikagana n'abantu bali twabaga nti abantu abo tebatulumbagana mu kusiiba fera manzaani etuluma fekka bo tebatulumbagana naye kati abantu balumbagana abantu abo mu lukujjukuju. Kati abantu abo saba Allah bawa hidaaya. Kati njagadde abantu tubeere wamu mu kilaasi leka tweyongere bulungi okutambula. Umaru yattibwa teyafa lumbe era teyalina wamuluma nti oba yalwala sukaali oba puresha oba lusaazi abadan. Ali musajja mulamu tteke. Umaru radiyallahu anhu ajaliye ejjira ku musajja gwe bayita Fayruz. Bwe nasoma okuttibwa kwa Umar radiyallahu anhu erinnya Fayruz erisiryagala Fayruz era nagenda Embarara nga balituuma amannya ng'abaana bangi ku ssomero kwaliko abaana kumpi 6 nensaba bazadde baabwe erinnya eryo tulikyuse Fayruz. Kale Fayruz ye yatta Umar. Fayruz oyo bamuyita erinnya eddala Abu Lu'lu. Fayruz oyo tiyali musiraamu, yali musajja mukristaayo era yali akola emirimu gye egy'okubajja, okuweesa, okuba ebyuma, gye gyali emirimu gya Fayruz. Nabagamba omulundi guli konze Umar ibn al-Khattab yafulumyayo etteeka nga takkiriza muntu kuyingira mu kibuga ky'e Makka ne ky'e Madina nga si musiraamu. Naye kati Fayruz ono yalina emirimu gye egy'omutwe. Ngambye nti yali abajja, yali akola gana amasepiki n'ebirala. Kati talenti yeyo gye yalina, skill eyo gye yalina, gavana omu n'amwegomba n'agamba Khalifa Amirul Mu'minin Umar n'amugamba nti wagaana abantu okuyingira wano, naye omusajja oyo Fayruz oyo skill ye tugyetaaga, ajja atukolere entebe, atukolere obusaale, amafumu, amasepiki n'ebirala. Tumwetaaga, mukkiriza ayingire asobole okukolera emirimu gye, umma eganyulwe. Umaru n'amukkiriza naye nga kyali kyawukana na kiri Qarar eyasooka okufuluma. Omusajja bw'ayingira n'atandika okukola emirimu gye. Ani? Fayruz. Barakallahu fiikum. Kakati Fayruz oyo gavana yamusaako omusolo mungi. Kati lumu aba atambula n'asisinkana Umar n'amugamba ya Amir al-Mu'minin, emirimu gino nkola naye gavana omusolo ampa omusolo mungi, angereko omusolo mungi. N'amubuuza nti naye kikyokola? N'amubalira nti nze mbajja, naganze nkoona ebyuma, naganze mmanyi okuweesa amafumu n'ebisigadde,
n'amubuuza nti omusolo akujjako mmeka, namugamba nti buli lunaku anzijjako dirhamu 2. Namugamba nti naye tezibadde mbi, sasula, nja kwogerako naye naye sasula. Era bw'amala okumutegeeza ekintu ekyo n'amubuuza nti osobola okunkolera ekyuma ekisobola okusa emmere naye nga kikozesa mpewo? Nagamba nsobola. Aramugamba ngenda kukolera ekyuma ensi yonna ebugwanjuba paka buvanjuba gyenemala ng'eyogera ku kintu kyenaaba nkoze. Kati ne baawukana, Umaru nga asobedde okumukolera byayagala. Omusajja omwajja agamba Umaru, naga nti Umaru mukama waffe, obuzaayo ennaku 3 ofe. Namugamba nti okijjeewa? Naga nti mutawuleeti yaffe mwekiri. Nagamba mutawuleeti nze mwendi? Naga nti ebimu ku bitendo byo mwebiri, ng'oli musajja mulungi mwebiri, naye obuzaayo ennaku 3 ofe. N'akomawo enkeera, namugamba mukama wange obuzaayo 2 ennaku. Najja naga nti mukama wange ennaku 3 ze nagamba ziggwako nkya. Enkeera ku makya Umaru radiyallahu anhu akeera mu masjidi okusaaza fajiri, Fayruuzo yamuttira. Oli yabadde ng'abisaagiramu nti ogenda kufa, naye ennaku ziweddeko emmeka? 3 kituukiridde. Ndowooza oba afudde, yattibwa. Abawandiisi b'ebitabo bagamba nti Umaru radiyallahu anhu yasaazanga fajiri ng'asoma essuula mpanvu, n'oluusi ng'asobola okusoma eraka esooka n'asoma surati Yusuf, eraka ey'okubiri n'alyoka afunzaamu katono nti abantu ababadde abakeereyo okuzuukuka basobole okubeera nga basobola okujja okusanga eswala. Kati bwe yamala okulaba nti layini eteredde, alas n'atandika eswala. Kati Fayruuzi n'ajja n'ayita mu bantu abo, agenda mukuba ebiso mufumita, addala ekiso ekya wansi w'ekkundi. Umaru kyamuyisa bubi nnyo n'agwa ku ttaka. Era bw'agwa ku ttaka n'agamba Abdurrahman ibnu Awfi radiyallahu anhu amaliriza eswala, asaaza abantu. Abdurrahman n'ajja n'asaaza eswala. Kati omusajja ono Fayruuzi bagezaako baagala bamutte naye bamukwate, naye nga takwatika. Era abawandiisi b'ebitabo bagamba nti yatta basatu abaali bagezaako okumukwata, yatta 3. Kati kigambibwa naye oluvannyuma ne bamutta Fayruuzi. Kati Umaru bamusitula bamujja mu masjidi waagudde. Abasiraamu tebaamuguutana kumala kuva mu swala, baagenda mu maaso n'eswala, eswala neggwa. Ne basitula Umaru radiyallahu anhu ne bamutwala mu nju ye. Baali mu swala naye nga bano baagendanga mu maaso n'esikafu, abantu eswala egenda mu maaso, eswala egenda mu maaso. Kati omusajja oyo Fayruuzi nabagamba ku mulundi guli nti yattibwa n'aziikibwa e Madiina, naye abamu ne bagamba la, teyaziikibwa Madiina, yaziikibwa mu Iran. Abo ne bagamba nti bamuziika e Madiina, naye omulambo gwe ne baguggyayo ne bagutwala e Kashan
Kashan kiri mu Iran. Era bw'oba ogenze ku Google n'onoonya we baazika Fairoz n'okuleetera Kashan, bajja kulaga ekintu ekiringa tempo ng'entaana baagizimbako kungulu, era abantu bagendayo ne balambula. Naye nga lwaki bakikola ekyo? Kubanga yabattira omusajja gwe bagamba nti yasingayo okubeera omubi. Era abashiya bamuyita embwa, ne bamuyita embizi, kuyita Umar. Naye ng'omutawaana we guva wa? Okubeera nga Nabbi bw'amala okufa, abantu baali bakyali eno mu kuteekateeka okuziikako omubaka sallallahu alayhi wasallam, aba Answari ne batuula ng'era abasiraamu bwe nabategeeza nga baagala balonda omukulembeze, naye nga bamulonda mu ba Answari. Era yali asobedde okumulonda yali S.A.W ibn Mu'adh. Kati Umar ibn al-Khattab ne Abu Ubaida ne Abu Bakari bava eno nga beba muhajirun ne beegatta ku ba Answar abagala okulonda omukulembeze. Ebintu byagenda okukyuka bwe biti nga Umar gwe balonze. Abantu ba Alubaiti, abantu b'ennyumba ya Nabbi, omuli Fatima, omuli Ali ibn Abi Talib, omuli Abbas, omuli Zubair n'abalala, bagamba nti la, bano be bakoze olukwe, balyazaamaanyizza Amirul Mu'minin, balyazaamaanyizza agamba nti Ali yabadde agenda okubeera Amirul Mu'minin. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gaso omulungi osika kipusi chapati mberenge omuli wa hotel sanga ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0759 oba 0756 33 14 Tuli energy is your answer.